baawukane koddala yulhiduna fi asma'ihi abakola obutaweera okubeera nga bafuula kifuula nenga amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala nga baagala okubeera nga baganyonnyola mu ngeri ya kifuula nenge. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abo abazannyira ku mannya ge nga baagala okubeera nga bagakyamya bagajja ku makulu amatuufu ge gategeeza ne baagala babeere nga bajjamu amakulu agaabwe aga kifuula nenge. Abantu ab'ekika ekyo abazannyira ku mannya ga Allah sayujizawuna bajja kubeera nga basasulibwa ma kaanu ya'maluuna ebyo bakola. Aya y'okubeera nga yakka wali omusajja eyeemulugunya nga agamba yali atali mukkiriza nti Muhammad atugamba okubeera nga tusinza Allah we omu, naye ate tuwulira nga agamba ya Rahman ya Rahim abo ba Allah nga bali babiri. Naye Allah subhanahu wa ta'ala addamu ng'agamba nti amannya ga Allah mangi n'okusingaawo, ago bwe muba musaba si nsonga mubeere nga mugasabisa, naye mubeere nga muleka abo abaagala okuzannyira mu mannya ge nga bagakyusakyusa nga bagavvuunula enzivuunula etali ntuufu. Allah subhanahu wa ta'ala kimunyiza era ajja kubasasula okusinziira ku nneeyisa yaabwe gye beeyisaamu embi ku mannya ge. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. mu bantu be twakola ddala mu butuufu mulimu abantu abo ababeera nga bakola kaweefube okulaba nga baluŋŋama nga bagoberera ago amazima ge twaleeta era ne babeera nga bagalamuza nga kwe bayimiridde mu bwesimbu nga balamula bannaabwe mu bwesimbu nga bakozesa amazima ago agakka mu kitabo kya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti mulimu ddala abakkiriza abalungi ababeera nga balafuubana okubeera nti bwe babeera balamudde bannaabwe nga babalamuza amateeka gano aga Qur'ani nga balamula mu mazima n'obwesimbu. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا abantu abalimbisa amateeka gaffe Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza sanastadrijuhum tujja kubatwala mpola 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 min haythu la ya'lamun nga nabo tebategeera muti butuufu tutegeera okutujooga kwe batujooga bo tebajja kukitegeera. Tujja kubawa ebyobugagga, tujja kubongera okweyagala, tujja kubawa ezzadde n'abaana babeere nga batiba, naye ebyo byonna byonna nga tubatwala mpola mpola bibalagajjaze batuuke okulowooza nti nno singa ddala mu butuufu twali tunyiza Allah teyali badde nga atwongera. Naye Allah agamba nti nja kgenda mbatwala mpola mpola nga nabo tebategeera nti ngenda nabo mpola mpola. Allah subhanahu wa ta'ala tapapira muntu wabula nga ebyo byabaakuwadde ng'omujooga kuba kubeera ng'akulindiriza obeere ng'osirwalira ddala asobole okukwatako nga teweetegese. wa umli lahum inna kaydi matin. wa umli lahum basi akasiiso inna kaidi matin mazima pulaani zange zo nywevu nnyo, obukodyo bwange bwe nnina bunywevu nnyo, sibuba bulagajjavu okubeera nti mulaba ng'ajooga ate ne muwa, naye obwo bukodyo bwange bwo bukodyo bw'amaanyi nnyo. abate babutegeera bayinza kuba batono nga ggwe bw'onoobeera nga ebinyeebwa bw'ebirungi obitaddeko obutwa obiwa emmese tekibeera kubeera nti mmese ogikoledde saddaaka wabula kaba kakodyo kaak'amaanyi. naye obwesire wali neegamba nga omuntu bw'ampadde nange kanneeyanze ndye najja abaagudde mu kakodyo. naye Allah subhanahu wa ta'ala naawe okuwa ng'ate omujooga. Allah agambye nti mulindirize musse kasiiso mukwate mpola nze obukodyo bwange bunywevu nnyo. essaawa ejja kutuuka yeekange nga akamasu kamukutte. awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. awalam yatafakkaru tebasobola kwebaka bugazi ne bafumiitiriza ma bisahibihim min jinna nti mukwano gwabwe gwe baakula naye omuzaale mu kibuga Makka nti taliiko ddalu lyonna. tebasobola kuddaka buli muntu neyeebaka bugazi n'afumiitiriza n'akitegeera nti Muhammad sallallahu alaihi wasallama munnaabwe gwe baakula naye era omuzaale w'omu kibuga Makka tebasobola kubeera nga bafumiitiriza ne bategeera nti byayogera si bintu bya ddalu, tabeerangako mulalu, ne byayogera si bya kiralu. in huwa teri Qur'ani gy'ababuulira era tebiri bigambo byayogera, era Muhammad tabeerangako illa nadhirun okujjako omutiisa
batiisa embeera eyo gye balimu nti ejja baleetera obuzibu mu maaso ga Allah enkyanga bukedde mubiin ow'olwatu atalina kyajja kubalekerayo nga kibagasa okujjako ng'akibabuulidde n'ekibakosa okujjako ng'akibabuulidde. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. محمد صلى الله عليه وسلم وما خلق الله من شيء tebasobodde kutunuulira bintu byonna Katonda bye yatonda nabo kennyini n'ebintu ebyo byetoolodde tebasobodde kubitunuulira ne bafumiitiriza ne bebaka bugazi ne basobola okulowooza kutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali era yasaanidde okusinzibwa so si kusinza bintu bitali Allah wa an asa ate sina kindi oba oliawo yakuuna kad iqtaraba ajaluhum nti sina kindi obudde bwabwe bwasembedde ddajaali esembedde banaatera okusiibula ne bava ku bulamu bw'ensi nga bakyali mu muzannyo beefudde abatategeera tebayinza kukitegeera nti obudde bwabwe buweddeyo essaawa erabika nti ebaweddeko banaatera okusimbula okugenda eri Allah fa bi ayi hadithin kitabo ki ba'dahu oluvannyuma lwa Qur'an okubannyonnyola akawunvu n'akagga yu'minuuna kye basuubira okukkiriza bwe banaaba baganya okukkiriza Qur'ani. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله muntu Allah gwabuzizza fala hadiya lahu tiri ajja kusobola kumulungamya wayadharuhum ajja kubaleka abantu abo ababuze fi tughyanihim ububuze bwabwe ya'mahun nga babulubuuta nga babeera omwo mwe batagalira ajali paka lwe ne basanga nga bali ababuze abannamaddala batuuke mu maaso ga Allah babonereze. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة دبابة كريزة بكبوزان تيكياما شدي أيانا مرساها يوبد بواتشو وبوكتوك بودي وبد بواتشو الله سبحانه وتعالى بيشجري ركبان تشجا kigenda kubaawula lunaku ki era tukirindiridde kul bagambe innama ilmuha inda rabbi mazima okumanya ku essaawa yaakyo Allah subhanahu wa ta'ala yekkaye yakisigaliza oyo mulezi wange la yujalliha liwaktiha tasobola kubeera nga akyoleseza eri muntu yenna essaawa yaakyo obudde bwakyo tasobola kubeera nga abubuulira muntu yenna ekyo yakyerekera nga kike illa okujjako huwa yekka yakimanyi sakulati fi samawati wal ardi kyayitirira obunene mu ggulu ne mu nsi nga teri yasobola kubeera nga akitegeera Allah takibikkulirangako malayika yenna wadde omuntu yenna wadde ekitonde kyenna la ta'atikum tekijja kubajjira illa bagtatan okujjako kijja kubagwako bugwiki bwatukira Allah subhanahu wa ta'ala talina gwe yali akibuulidde si mu ggulu si mu nsi era ekyo yakisigaliza yekka era nekisukka obuzito buli omu mu bantu n'abatali bantu amajinni n'amamalayika bali mu kukyeraliikiriza mu ngeri eya buli kadde mu buli kaseera konna bakyeraliikirira nti kiyinza okugwawo era nga kijja kutugwako bagtatan mu kibwatukira nga tetukyetegekedde yasalunaka bakubuuza gwe Muhammadi bakubuuza ebibuuzo ebikwatagana n'ekiyama ka annaka hafiyun anha ng'olinga musajja wattu alina kyakimanyiiko kulubaddemu bagambe nama ilmuha mazima okumanyibwa kwakyo inda Allahi kwasigala eri Allah walakinna naye akthara annasi la ya'lamun abantu abasinga obungi ekintu ekyo tebakimanyi nti Allah yekka yakimanyi era tebakikakasa nti kinajja. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. kuli bagambe la amliku li nafsi nze sirina eri mwoyo gwange gwe mulaba Muhammadi nange kennyini nafa'an kubeera nti nsobola okubeerako kyenkola ne kibeera nga kigasa omwoyo gwange nga Muhammadi nga Allah takkiriza
wala darran era sina kabikenyiza kutuusa ku mwoyo gwange nga Allah takkiriza illa ma sha Allah kujjako Allah ekyo kyaba yagadde bwe kiba kigasa omwoyo gwange alina amaanyi ago bwe kibanga kinaakosa omwoyo gwange ago maanyi ga Allah nze siinaako ku mwoyo gwange buyinza bwonna yadde kuleeta mugaso yadde okukola akabi eri omwoyo gwange okujjako ebyo byonna byonna Allah ng'abadde ayagadde walaw kuntu a'lamu lghaiba singa nali nga mmanyi ebyama ebyekwese lastakthartu min alkhairi naali badde mpitiriza nnyo okukola ebirungi wama massaniya ssu'u era tewali kabi kaali badde kantuukako kubanga kaali badde kajjanga nakategeera dda in ana sirinze abasomera bino illa nadhirun okujjako bantuuma okubeera omutiisa ntiisa abantu singa banaajemera Allah ajja kubeera nga babonereza wabashirun mbeere nga nsanyusa abantu singa banaabeera bagondedde Allah ajja bawejjana liqawmi yu'minun eri abantu abanaaba nga bakkiriza amawulire ag'essanyu mbeere nga batuusaako. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هو الذي يوي الله خلقكم يبتون كتبغام بكسنزا ولجو من نفس واحدة غابجا مويغمو آدم عليه السلام وجعل منها زوجها مويغو غميرا يتون مچارا واغو حواء ليسكن إليها آدم أبيرين غابيرا وموليري مچارا ويو حواء فلما تغشاها الله atunyumiza nti Adam bwe yamala okubeera ng'alabagana ne mukyala we Hawa mu ngeri y'ekifumbo hamalati omukyalo yafuna olubuto hamlan khafifan mu ntandikwa lwali lubuto nga luwewufu nga terumumenya nga lukyali luto famarrat bihi n'abeera ng'atambula nabwo okumala ekiseera falamma afqalat bwe lwamala okubeera nga luzitoye ng'omukyala bw'abeera nga olubuto bwe lukula abanga azitoowererwa embeera yo n'omulaba nga yeetisse ekintu ekizito nga buli kyonna kyakola kikola tebinkwatako. Allah agamba nti omukyalo oyo olubuto bwe lwamala okubeera nga lumusukiriddeko obuzito nga luzitoye nga lukuze da'wa allaha bombiriri omwami n'omukyala Hawa ne Adamu alayhi salam baalajanira Katonda nga bamusaba rabbuhum omulezi waabwe nga bagamba la in ataitana salihan singa amala n'atuwa omwana omulungi ateredde nga si muzibe w'amaaso nti mulwadde obanga si kiggalo oba si zonto obanga si mwana kitundu muntu kitundu nsolo n'amala atuwa omwana atuukiridde nga mulungi lanakunanna min ashakirin tujja kubeera mu bajja okumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku ekyo kyanaaba atukoledde okutuwa omwana omulamu omulungi tugenda kumwebaza. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما صالحا الله سبحانه وتعالى تنميزان تبيامروا كبوا abantu aba babiri omwana omulungi nga bwe bayogera ja'ala lahu shuraka katonda ati mwana wattu batandika okumuteekako bakatonda abalala fima ataahuma kwekyo kye yali amaze okubawa ne babeera nga gwe bw'onoogamba ti Katonda bw'amala n'amponya abaana bano n'amala amponya olubuto luno olw'abaana abalongo ngenda kumukolera kyonna ekisoboka ngenda kumwebaza ate bw'amala okubakuwa n'otandika okwebaza nti bweza bwa mukasa Allah yeewuunya naye nga si gwe kisooseeko kubanga atunyumiza sitooli eno nga bw'ogiwulidde nga bwe yagambye Nabbi Muhammad nti banyumize sitooli babeere nga abantu abo bategeera nti obujeemu buno bwava mabega abantu emputtu yaabwe mu butonde bwabwe balinamu emputtu y'okujeemera Allah. Fata'ala Allah erinnya lye ligulumizibwe tayagala kubeera ng'agattibwako ekintu ekirala ebintu byonna byekolera mu bwomu bwe nga talina gwe yeebuuzizzaako amma yushrikuun erinnya lye ligulumizibwe n'ekitiibwa kye kibeere nga kigulumizibwa erinnya lye litukuzibwe ekitiibwa kye kigulumizibwe kibeere nga kyawukanira ddala n'ebyo abasamize bye bagenda bamupaatiikako. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ayushirikuuna abantu baasalawo okubeera nga bagatta ku Allah ebintu ebirala ma la yakhluqu shay'an ekyo kyogatta ku Allah tekiinaayo kintu kyonna kye kiyinza kutonda n'akamu n'akeddagala mu mwana oyo Allah gwakuwadde oba abaana abalonga abo ababiri ddala mukasa ayina kikyayinza okubeera mukasa kyaluŋŋamya oba kyalondoola ku baana abo nga bakyali mu lubuto lwa nnyaabwe
Allah subhanahu wa ta'ala asoomoza abantu nti musazeewo okugattako Allah ekintu ekirala ng'oyo gwe mumugattako talina kantu konna kasobola kukola mu bintu bya nsi eno wahum yukhlaqun ng'ate nabo bamukasa baatondwa butondwa. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ولا يستطيعون لهم نصرا أتيرانغا تبسبولا يدي كبيرانغا بابتاسا ولا أنفسهم ينصرون أتنا بوكيني تبسبولا كتاسا ميو جابوي. singa Allah subhanahu wa ta'ala banga asazeewo tebalina kibasobola kwetaasa kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba asazeewo okubeera nti kibatuukako ate nammwe temusobola kubeera nga bayinza okubataasa kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba abasaliddewo. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوهم إلى الهدى سينغا لبارو يممكو ودي أبيرينغا أجيندا وليبرونغمو لا يتبعوكم لبارو يتسبرا كبيرانغا بكبيرا ناوليزا كمغامبا ناكمنا كدغرا singa masana mumusazeewo gakowola gabeerenga gagoberera obulungamu la yattabi'ukum tegasobola kuwulira tegasobola kubeera nga gabagoberera mwe abagakowola okubeera nga mugalungamya. Sawaa'un alaykum kyekimu gye muli ada'awtumuhum mugakowodde gabeerenga galungama tegasobola am antum swamitun oba musirise ne mutagakowoola kyekimu kuba tegalaba tegawulira tegoogera bintu biri awo naye kyewunyisa okubeera nti muva ku Allah ayogera muva ku Allah awulira muva ku Allah alaba ne musinza ebintu ebirabika nti mirambo gyennyini. Inna alladhina tad'una min duni Allahi ibadun amthalukum فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون مزم الدريب بمسنزا من دون الله بتالي الله سبحانه وتعالى عباد أمثالكم بتوندي برينغموي ebintu byemusinza binafungammwe ababisinza. Allah subhanahu wa ta'ala yali asomooza abakuraishi abaali basinza ebibajje n'ebibumbe bye twaliisa amasanamu obudde obwo bye baasinzanga era nga babiremeddeko nga bagaanye okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'abagamba fad'uuhum kali mugende mu maaso nga mubisinza falyastajibu lakum bibaanukule bwe biba nga birina obusobozi n'amaanyi in kuntum sadiqin bwe mubeera nga mukakasa nti ddala mu butuufu bye musinza birina kye biyinza okubakolera wadde nga Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. ألهم أرجل مرابي بنتو بيمسينزا بيريني بيجري وباما قلو يمشون بها جبتامبزا مرابا بيسبرو كتامبلا سينغا وباوي وبيتابو وموينغا بيتاغا كتامبلا أم لهم أيدين ناندي مرابا بيني ميكونو يبتشون بها ميكوني جو كجيكواسا مسانا مواغو سينغا وبيرا وبيتابو إريه كيتاغي ميكونو كبيرينغا تباكوليروا أم لهم أعين ناندي مسانا مواغو مرابا غاينا ماسو يبصرون بها gegalabisa singa wabeerawo obwetaavu okumala ekyetaago kyammwe nga kyetaaga kukozesa maaso. Am lahum adhanun nandi kimulaba gye musinza amasanamu ago ge musinza galina amatu yasma'una biha gegawuliza singa wabeerawo obwetaavu okumala ekyetaago kyammwe nga kyetaaga kuwulira. Kul bagambe ud'u shurakaakum mugende mu maaso nga musinza ebyo bye mungattako nga ge masanamu mugende mu maaso n'ensinza yammwe bwe muba nga mugaanye okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nabiyuna Muhammad gw'abasomesa sallallahu alayhi wa sallama. Thumma oluvannyuma lwa byonna nga mumaze okulemerako kiduuni munsalire enkwe ezirabika nti nno zimalawo da'awa yange zimalawo obusiraamu sifuddeeyo fala tunziruun temunnindiriza mugende mu maaso temunkwatirwa ekisa temubeerako okunnindiriza mutandikire awo okukola obulabika nti buyimiriza eddaawa eyange gyenziza okusomesa abantu ennuŋŋamu nammwe mugende n'ekyammwe ekyo kirabika nti nno temukkiririzaamu naye oluvannyuma lwa byonna temujja kumalako. Allah subhanahu wa ta'ala yajja okumalako nammwe amasanamu ago agaasinzibwanga era ekyo oyinza okubeera nga togategeera bulungi naye ku mulembe gwaffe guno singa oba oyise ku maduuka ag'ebbeeyi mu bibuga ojja kusangako obusanamu obuliko nga bwambaziddwa kambala essaati
oba ekiteeteeyi naye nga ddala mu butuufu nako tekategeera nti kambadde, ne bw'okatunuulira tekasobola kubeera nti ddala okabuuza nti kakulabye ne kagga nti kandabye, so ng'ateera n'okuwulira tekawulira, yadde nga kali mu kifaananyi ky'omuntu naye nga ddala mu butuufu kibajje. Ne bw'aba nga nannyini dduuka alina obwetaavu tasobola kubeera nti akatuma kabeere nga kalina ekyetaago kye kye kasobola okumumalira, kakibeere nga kyetaaga kukozesa mukono tekasobola kubeerako kye kamuweereza, kakibeere nga kyetaaga kutambula tekasobola kubeerako kye kamukolera, wadde okulaba wadde okuwulira kali awo tekalina kye kasobola, tekalina kye keesobolera. Allah subhanahu wa ta'ala kyava asoomooza abantu abalina ebigere nga balina amagulu, balina amaaso, balina amatu, timuyinza mutya okuddira ekibajje kye mwebajjidde ekinafuna okubasinga ate ne mwagala okukisaba ebinene ebyalisabiddwa Allah subhanahu wa ta'ala. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. inna waliya allahu alladhi, mazima nze omutaasa wange ye Allah ajja okusobola okummazisaako omulimu gwange guno ngugguse bulungi ogw'okusomesa abantu babeere nga bakkiriza bakole Allah by'ayagala. Omutaasa wange era omuyambi wange ye Allah alladhi nazzala alkitaabu, ye yassa ekitabo kino kyensomesa abantu ekirimu obuluŋŋamu. wa huwa yatawalla as-salihin, ate Allah subhanahu wa ta'ala mukwano gw'abo abeeyisa obulungi era nga mutaasa waabwe enkomerero ya byonna bw'abali ku kituufu. Ffe tuyina Allah subhanahu wa ta'ala oyo omutaasa omulungi era bujja kkeerinca nga amazima gamaze okutuula obukyamu ku nfeete. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والذين تدعون من دونه, naye bye musinze ebitali Allah mu butuufu la yastati'una nasrakum, tebisobola kubeerako kye bibataasa. Ebyo bibajje byammwe bye musinza tebisobola kubeerako kintu kyonna kye singa muba mubaddeko obuzibu, tebiina kye biyinza kubeera nti bibataasa ne muva mu buzibu obwo. wala anfusahum yansurun, wadde byo kennyini okubeera nti byetaasa singa wabeerawo embeera eyeetaaga okubeera nti byetaasa. Tebisobola kwetaasa era tebisobola mu ngeri y'emu kubeerako kye bibataasa. تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. wa in tad'uuhum ila alhuda, era singa mugezaako okubikoowoola ebyo musinze bibajje byammwe bibeere nga bidde eri obuluŋŋamu, la yasma'u, tebisobola kubeera nti bibawulira. wa taraahum yanzuruuna ilayka, ogenda n'obitunuulira nga bikutunuulidde. wa hum la yubsiruun, naye nga ddala mu butuufu tebiraba. nga bwe nkugambye obwo obubajje obusanamu obuli ku maduuka obwambazibwa, ne bw'okatomera tekasobola kubeera nga kezzaawo okuyimirira wadde okubeera nga kakuwa excuse nti munnange obadde ontomedde, wabula kali awo nga bw'okalaba tekasobola kubeera nga keetaasa ate tekalaba yadde okalaba nga akatunula. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. khudhil afwa, weekwate kusonyiwa obeere nga musonyiyi. wa'mur bil urfi, olagire empisa ennungi. wa a'rid anil jahilin, oyawukane ku bantu abatategeera mateeka ga Allah. bwe bannyonnyole faman sha'a falyu'min, ayagala akkirize. waman sha'a falyakfur, ayagala agaane. basomesa amateeka gabeere mukasana, otambule n'abo abatambula, kubanga la ikraha fi ddiini, eddiini ya Allah tebagikaka bantu kugiyingira. ate innaka la tahdi man ahbabta, toyinza kulungamya gw'oyagala, walakinna Allah yahdi man yasha. tambula n'abo abategedde, abaganye okutegeera yawukana nabo. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ, naye singa kyagadde okuva eri sitaani okukuyoola, nazigun, ekitimba kya sitaani n'omala okirabuukirira nga tonnaba kubeera nti otoola mu kyo, n'obeera nga okyetegudde, osabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala singa oba omaze okukitebuka nga tekinnakuyoola. Allah agambye nti fasta'idh billah, saba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obukuumi, weewogome gyali ogambe a'udhu billahi minash shaitani rrajim, asobole okukukuuma oleka okubeera ng'oyingira ekitimba kya shaitaani. innahu, mazima Allah subhanahu wa ta'ala sami'un alim, awulira nnyo. bw'onoobanga omusabye okubeera nga weewogoma gyali ajja kukkiriza okubeera nga akutaasa. alimun, ate akimanyi nti oli mu bwetaavu bwa kutaasibwa. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
inna allazina mazima abo ttaqaw abate Allah subhanahu wa ta'ala idha massahum ta'ifun min ash-shaytani singa ekitimba kya sitaani kimala ne kibayoola ne beesanga nga bali munda mu kyo kibakutte tazakkaru bajjukira mangu ne batebuka ne bagamba nti mu butuufu kino kye tulimu si kituufu wano we tuli Allah subhanahu wa ta'ala siwayagala kino kye tukola Allah